abafumbo wabye Bulunyoke Kigundu n'omukyala Vanessa lwaki abakyala betwazaalamu abaana bw'olengera bbaawe afunye waayiyiza omwana wa afune kaalisigaza mu nsi ate ofuba nnyo okwonoone Buluno apanze ekintu kikitambula abamuwayi bamuwa talina gwakaka kakati ono ate eyazaalayo omwana afuba alage Buluno nti mubi kyokka Buluno mu byakola kuliko percentage y'omwana ono baamwagala oba tamwagala as a must kati okukutegeera kw'omunguuba nze kunneewuunyisa kati amawuli ago gaawa abantu gamuyambira wa agafunamu ki nodda ku mukutu nga bavuma bbaawo naye n'obaako ku live tulabanga Ddenge gye kigambo kinene nedda Ddenge Vanessa Ddenge dyennyini kati oyinza kudde nedda kankubuulire mwami Shalom omuntu yenna ng'omuzaddemu omwana bw'olabanga ayina akalungi kaafunye kusanyukanya kusanyuka manya omwana ng'agenda kusoma yazzeeko naga ntaweerera mwana amuweerera kakati fees zinaavaawo nga ate oli mukwonoona byakola zinaavaawo kati ate akomewo omwaka ogujja nga atuulira batamuwa fees omwana bw'atudde ate nga gwe wayonoona omulimu gwakola munono si gumusa ebiri ng'erajja anti mufu yeddeko alowooze nti nno future y'omwana we gyoyonoona kyakuba toyinza kwonoona mirimu gya musajja n'ayagala mwana wo nakyogedde manze banjogeza ne obanga okola kiraamo oyo gowanga mu lusaalu nneme mugobe ate oba nyina yayonoonanga byokola oyogedde aji akantu ekibanja gye kikoma omukyala ono akusumbwa ng'omuzaddemu omwana bw'oba ogaba mu kiraamu muwe mu lusaalu yasemba emmanga nneme mugobe aleme sigazaawo kantu konna mu mayuuni gy'omugayo yeewuwe kubanga nyina yayonoonanga byokola opanga kino azimbulula ozimba kino akijjawo kakati Buluno mwana muto apanze panza ayiiya obulamu yafuna basale omwana asomera ku basale basasulaka mu kitundu kati ng'oyo omuzannyirako kati ayagala kimbwaka kati waweerayo akamu ekitundu naawe nnyina naawe oli mwana kale naawe akagaali oba teyakagula gwe kagule ye yagula kyoyo tewali Vanessa akagaali naawe kagule gwe tokola oliwo kutunuulira bitakoleddwa gwe oliwo complaininga anti ffe twakusukira nti awo Bulunyoke n'aganye kange niye kimumanya ku ssomero n'abalekawo kati ng'oyogoyoga kati yazaala mwana kufuna bibonerezo nze nno omuntu antakula ne mutwala mu bonna basome ate onvunaana ki abatasoma aba asoma mukasuka eggomba Church of Uganda Primary School ssomero lya 8 kati ogenda owaaba enkubuuzo oba yakutaatakanya nteekateeka za gavumenti. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. aje simu egenda musumbuwa bamanyi zina ya detondo liti byomanyi ku bya iPhone nyomanyi nti nga bakaleta iPhone 6 y'ekipesa nzomu kubasoko gikwata e Kampala bagikwata nga yeriko lero tukedde bukezi proceed with ads wano ankatode abogenda n'obulango asonto tap to track connect tulabe allow configurations eyingire no munda aje akwata iPhone 6 ya kati ya connectings kati kweli not now ya Facebook tulabe kwati aje omisinga nya kutuga Facebook ekubako kati obitambula tobiraba kalika VPN kalika embali nafunye kati byo bipya akikanye mabega bibyo biraba kati bino balese byaki mupira wakulaga Tottenham it has been enaku 15 ngatuna mwewangula yakoma okuwangula egenda mu relegation tulabye chawe komyeo byonna kati tondayo ku VPN siyoka
Aji gwe soka kwata iPhone X. Imanya iPhone 6 nga zakajje. Teza aikira jo wali wagichereka aikira audio. Ebintu byonna bindi mu mutwe wano. Kanya kulia chinginda aikira audio aje. Buli kintu wendo. Aje ali ku Instagram. Aje ebintu ayo. Mami Saloma ebintu ayo sirika busirisi. So aje ali ku Instagram. Kada aje ali ku Instagram. Oh, kazibwe kapo. Ne wakajigulawo. Yemwala wonifa. Yesimbe kuba speaker. Bulijo nifa gwa yimbako. Ali kumateeka kati yesimbe kuba speaker. Haji no ina. Ekibuli. Haji ina abana abalungi. Alinze ni musajja mubi. Hata bakakala beru. Nangi ni musajja mweru. Ono bulijo nakazibwe nifa. Era nabanye kuba screenshot. Mpeza dinga. Wone mutawani wa yemwala wa aji bulijo. Kasongula kano ku Instagram olabe. Olabe wano basachi wano osachingira. Charo mukaweso ondabe. Abantu beyambulirayo nnyo kyekingana okubikulayo buli bifaananyi byawulyanga bimuswaze wala biteekeeyo ku Instagram. Babiteekayo. Kirabye. Onda ku Instagram. Nata refreshinga. Kino banka refreshinga olabe. Kiraba. Ngamba Pep tugumbula to umula. Nakasa barista Timo. Kati kyogamba ono gali batugumbula. Barista Timo nje bamukoze. Bamukubye bino bikasiko binene. Azayusiza nnyo. Yagamba ukocho ya mugambi uli ofa. Vayo. Njagala watermelon juice. Nele titubi watermelon juice. Ajigoli wakatunda. Chai. Chai mata. Spiced. Na chapati neji. Abangana okulya mu kamera. Nega watermelon juice wala nyoge. Nze munendi muwulize. Bola honey aje akuze wa honey. Kabisi kenjuki. Kwa chwa basta tumu ya mugamba atya? Jagamba ndikochi ya mugamba. Bo ebikonde toli muzanyi wabyo. Oli barista. Nebo uli engumi zikabumise mu nyama. Yage bambika na kawanga nyakaserevera kane. Bakadama bagamba topowa timowa wewe menga bole. Bagamba bana bagala kuzi. Timo yandirwanye kone dakika 3 nga bakumaze. Anti munna mulabye bamutendese kuba knockout. Kasita yagali. Obedda jannyo. Atazima okota. Mumanyi wano Timo wa amanyi. Obukodyo bwatakola ki? Bwatalina kati. Shakibu ye muzannyo wa bikonde. Amanya wa jana amanya. Nojja noleta amanyi naje omana akuweyo okumuta kati ye muzannyi kati ona ayina maanyi. Kati lwaki onakola ebikonde akufunayo engoyo omuntu nabikanga ogubuto bwaba ayina ogubuto. Atolooza olubuto ogwa. Olubuto teruluma nnyo. Engumi eziwunza ziba za wano. Bakubano wano. Olaba Saloma one batusumagiza. Munnayo ngogenda okuddengulwa nasimbuli nadandi eri kukubo ngene. Kasenga Timo yagenze mu kigo gumbya. Yamaya njwa dawa ngeyo jalumba mu bwati. Nemune alina amanyi. Alina amanyi. Mumanyi asinga oli. Mu bukodyo oli yase oli mukubi wa bikonda abimanyi. Aluddemu azza kuba. Kale zo bagamba sente tyo mutalidde za bwerere. Timo. Sewezo gamba zijja manyo gampisi. Nze jaganyo obetinga ku bikonde. Nejoza nyemu. Ebikonde. Kaliza nyamune Timo. Timo mbanja mukuba. Ne kati gwatalaba. Kati baba tewaga tokuba wali galubindi. Kuba obozijja kono bomulaba. Twatugafuna fight omwaka ogwedde n'omuzingiritwa wali omusontwa. Natuka nenda banga. Kachembuza. Galubindi waloza nyera mu galubindi. Ngati wali mulingi maso. Sadi kati gwadinje konko. Kwalwa mwantu ndera nsoro okulaba. Zino mmeka. Ezo satu aje. Olaba. Maso okulaba. Nali manyito. Naye ono banga bakebera omusayi. Ono banga tona lumu. Ono banga tona sirimu. Ono banga tona kalwadde ko nogenda okubeera. Kyogamba babakebedde abo. Bakebera. Mateeka g'ebikonde. Ebyadde mu mateeka kuliko n'omusimu zanyi wa bikonde. Ebyaddala. Kabe ebyo byeba. Ne Timo abakumala mwaka nga training. Teyandi kubye Shakibu. Mune amanyi agayina. Yane Shakibu mugezi obedda Timo bwe kireeta. Yafubye nnyo okukyewala. Yenga aleta koyi. Kibakubwa kwa ekyo. Benyo ojiwulira. Eyemmere.
okakutaka kibalista kina amaanyi kati Haji ngabye ku Instagram Haji ne ku Snapchat Haji okolako ki Haji Snapchat kuliko obuseegu gwo bubikula osogibaako nga tobikkulayo kati bokola ki ku Snapchat bodunoyo lumwe kuba akafaananyi nododono kana Haji manyo snappinga wetunzaamu kobo nedobera sigwe betukula tuba n'abaana abato bano betuba tusembyeyo okuzaala mu luwummula kajja kampa ku simu y'okukuba ekifaananyi kati ye gy'alaga yamanyi olungi we n'akeekuba naawe nakkuba nagamba nkukubya ekifaananyi kati olina bibateeramu byonna ne babiraba bibateeramu ebintu ebisinga kati essimu kati nze njifunako mawulire kuva ku TikTok nenkeberako ku Facebook olumu nengendako ku mukutu gwa X kubanga bw'olaba ekintu ku Facebook ne ku TikTok n'otakyekakasa olina okugenda ku X. Haji ku mukutu gwaki X Haji kati ku X Haji ali ku X kati kyoba tewekakasiza ku Facebook ne ku TikTok bw'ogenda eno nga gyekiri emikutu esatu ne gikakasa kiba kyekyo. Haji ku X okolayo ki kati okwesanya ki ku X agange kati ku X kazi weka kati ku mutu gwa X okosemu kati mu Face ID byonna kati teka mu passcode wona gira bugizi no gulawo ne tulaba ya tulabe Haji kapwano nga ali ku X cyane ku Instagram ne abantu following ebiri serious yagala X eriwa Haji tugiraba siyo sebo teriyo iyo jeri lwaki mulowooza nti ebintu ebyo babiterawo mu abaana abato bagamba X kati nze nsinga Trump obukulu bagamba mu X si ya Luganda oluzungu teluliiko kwekaka osoma n'otegeeramu by'otegeddemu ekikulemye n'oyita abaana be waweerera n'ogamba wano agambye atya otaniifanya muganda kati gwe okyemalirira fiizi wo tannawerayo ku ssomero tonnawaayo ssente nnyingi ffe twawayo nnyingi tulina be tubuuza kati gwe fiizi yo wakawaayo bufiizi butini buti kati gwe okyayimiridde ku mutwe gwo naye singa akaseera katuuka ojja kutuuka obudde bw'ogamba nnyinako abayambi fiizi zange ze nnawaayo ssente zaatokomoka mujje munyinyonnyole Nkyagamba olwokuba bonna bakima omwana kubanga omwana akyali omu bwe tuloweza abaana amasomero ag'enjawulo muli bunamakubo omwali gindi ono omulala akimeeri omulala akimeeri kati gwe ne bayita taata Jaden mu katale okyuka era gwomanyi nti oli omu naye babi tuyita taniifa osigala okyatambula siganywa kyayiwa bamala kunkoonako bakuyita ssebo kuba babikuyisa ebbanga naye kati gwe omanyi jata Jaden mu nsi oli omu balina bayita tata Jaden notakyuka akati ndwawo okutambula Haji kati olaba mukwata emmotoka nnamba abantu 10 bagenda beereze banona mwana oba yaddira waye bo benyi bagenda beereze bagenda kimu omwana ogu mwana alina okulagwa lave yeesokeyo Haji lave abaana abo abasooka basatu bana lave eba ekyaliwo ejja kendeera nga gwe lave yo bwegenda ekendeera ku Arsenal tugamba manyifa njagala nnyo amaziga ekintu kyonna ekirumya owa Arsenal kimpa essanyu batweyo kasoosi n'akambe nekyembuuza Chelsea yasoose ne tukyamukiza mu first half nezanye ndi banungi nabadde mpulira nga Man City atuswazizza ngambagano mpozi nga Man City enonyeyo maliri ntagala bbiri wabe batuusemu kasenyi babakubira essimu nti muve ku basajja anti wali obuzibu awo omanyi olumusiku kukyebaamu nabyenga bagambye muve ku basajja bagobe mubaleke twagalawo competition eyo basobola kikola ne batuuka ku mpira Man City gwe yeetaaga gw'erina okugoba ne bamugamba alo otoyitawo si we kikola emipiira egyo giraba gyonna tubuleyo 6 bali 7 bantu bakyasuula emipiira
bantu baleke kuchamuka nnyo kulooza nti Man City yegenda goba jonna nti Arsenal egenda goba jonna. Anti Ateta ndike ali wansi kwa Guardiola netayiga bulungi ngeje bangula mbikopo. Ani Ateta kati ani yakitutte ati gwe tolaba talabye kamimu akatambula okawa mwagizi wa Man City ng'akutta amaziga ga Arsenal ali muganywa kanga kunoonyeze kaako ng'akutta amaziga ga Arsenal ali mu amaziga ga Arsenal ati emipiira mulimu goba n'ogobwa n'amaliri ogenderera ebintu ebyo ogobwa n'amaliri toyingiranga ekisaawo okulaba omupiira atomanyi nti bigenda kubaawo gwina okuggwanga ku bintu bisatu kuliko ekirabiseeko era obubonero bwe tuyina n'emipiira gye twakasamba si bwe twandibadde nabwo singa gyonna twagobanga miki ne Man City obubonero bweyina n'emipiira gye yakasamba si bwe bubonero bwe yandibadde nabwo singa gyonna yagigoba ne mumanye nti emipiira bakyakubwa abantu kati ogwo twagusudde bakyakuwa ne kati atoyinza otwala ku Man City nenonawo amaliri anja Man City kasita mujjako amaliri mba muyitawo ne bwenkuba era mba sinnavaaku kati sura Man City kuddamu ssuula katonda wange nga lwaki tessuula omwana ng'asaanukudde nnyo keeki onoogiwumba omwagala teeka wano ndabe ye yaki keeki ogenda somako niye oleese ya yero si ya orange eba ya yero mbadde njireka tola keeki ya yero bindeeta alusaazi ebya yero lwaki onywa akatunda okirabye ogenda somako agi Arsenal from ki Arsenal agisomako wagita Kodrapo to trouble aje kigamba nno kirabye abalese keeke eno batiimu ki abalese keeke eno ba Man U bo tebali mu trouble tebali mu trouble era bagala kuwangula leero tukuba Leeds kati olwo temuli mu trouble kwega mwesonyiwa bintu Arsenal from Kodrapo to trouble mwatandika ng'aleese keeke wa Man U ali bulungi alina kuba omupiira gwe ogwa leero si bye baba kubenga ekizimbe ky'omugagga kigudde ate oli ayina bina manyi tuli bulungi tugamu Champions League tugala kukiika we are doing well kati Arsenal kangeze tekitutte tegenda kukiika tegenda mu Champions League tegenda kukiika naye tegenda kuwangula kantu konna mwe muwangudde kantu mubanye essuubi mwagamba Kodrapo mwakwangula ebikopo 4 ne mudda ku treble tuli ku 3 vaayo mukwano tuli ku 2 muli ku 2 ye keeki eno from Kodrapo tuli ku Man tuli ku Carabao mwavaayo Champions League FA mwavaayo mu Champions na Premier League bikopo 2 ate byonna tubiri bubi kye kigambo kino from Kodrapo to Trouble ku Champions League Arsenal njiraba ku final woli wendi senga aji mukuba Champions League buli goje mwe kutubagina gikwa mu miliyoni aji senga muwangula Champions League buli goje mugenda okutaka ku final nina gikwa ko miliyoni namba senga sine wangula Champions League nze ndaba buli atukalubiza yagenze aji woli kati gambidde mu kamera wano bayani najikuba golo katonda nanti kati nkugamba wano aji Atletico nje kusobole Atletico mufune kati nze aje gamba na Atletico maniti yegenda kujja mu Barcelona katulabe egolo billions ita mmere mbogenda zive eryo jengo salaba aji nkwadde ekigambo kyange senga mukuba Champions League ate bwe ntwala Premier League yinzo gezaako ne Champions buli golo gye munateeba ne mwangula Champions League kwa miliyoni nambe ya Uganda kati wano wavudde ku Kodrapo n'ofuka trouble keeki eno agidwa bawagizi ba Man U bage aji mugulire keeki ajiwulire nemuli owulire otya ng'omwagizi wa Arsenal mpuliramu obweyaliikivu banyongeddemu ka pressure akatono naye nga ndi ku kikopo Saliba ayagala genda Germany ne Saka ayagala genda bakooye tewali mutawaana tujja ggula abalala
Ajo numa. Eyo timu yalimu abantu abasi. Short ya fe. Kapale kanga akampi. Kapale ka akampi ajo no kambala. Tungo mutunzi namazo mugulire ekiwero. Mwaba atunga. Nampima. Kalina kwa kabimuli. Abana bwenda babeyo ku beach bambala opale bwebi. Obwebi muri bu beach weya. Kadaye ko gende okwambala. Mugamba ajira alinda kakole mu ekitengi. Kabimuli mfunone ki canvas. Ochubeko. Tugera kiwangula. Premier League. Bukalu bwe bataddemu okuyita ewazibu. Ekubo lyafunzemu naye nga ngenda. Lero manyiye samba, manye mfata samba baga manyiye wangula. Yegenda kusamba ani akyala. Manyi tuli waka. Kamalo okwetegereza. Tuli waka tusamba Leeds. Tokyamuke nnyo. Kyamuka kube kutini. Manyi nkeberayo nendaba. Tuga kuwangula aje. Mugenda gugoba. Otwadde wini yafe. Yena gugoba. Gata salite yankoze aje. Yakuse. Yeka. Yo twade nona ko lundi lwafudde bufi. Leeds eri mu kyakumeka. Kwenonya wano. Genda nokuti. Leeds wa 15 pone ya 3 mustayina kigenderero. Tesalwako genda mu Europe. Ate sote kawembera butyo. Tena kyegenda kola. Kamala okuba waayo ku mipiira wano. Kwata jebbi. Ogatuwayo. Otusosa twagwa maniyo. Etana akasala. Ogwenda mugumaze. Tugakuba. Tuesday tuna Champions League. Atletico Barcelona. Kukulwa kubiri encha na Champions League. Atletico Barcelona, Liverpool, PSG. PSG egenda kuba Liverpool enda jiddam. Liverpool evaako. Yagenze dda. Okay. Eri kwetokota. Barcelona Atletico. Atletico eri waka. Egenda okubo. Gusibe anda. Sina sente mukaza temuli sente nze nebizibu. Temuli mu golo 3 tezigenda kuweramu. Ana wangula alina kuteba goal emu. Kwata under 2.5. Atletico Barcelona mukawulidde under 2.5. Liverpool PSG egenda guwangula. Kina kuwangula. Okay. Ejo jiba male 3 gendo we maniyu. Ogateka akencha. Tusibe katambula. Kana kwezi. Atolo olwokusatu. Arsenal Sporting CP. Ogwen Arsenal so mukuba. Sporting Peter so kujanga amaliridde. Arsenal enda guwangula. Goal eyemo eba je butwateeba. Si yakudda na bugayavu. Ate akugenda kuba mu goal era Antonio anagogwa under 2.5. Bayern Real Madrid. Bayern yanya 2. Tuinemu aba White Angels. Bayern yenda kongere guwangule. Choka tugavaako. Haje ntwatenga. Ani ali wakao. Bayern. To muntu akulumbye wakusabulidde yempi. Mama akamulinde ngava mu kisenge uwe. Hayina kutabusi. Tusale keki ya feaji eya from Kodurapo to Trouble. Munako yetitalo aji. Ambenga bakambaza. Anti cake. Olinga sale yabagole. Sijja kutuuka wali Arsenal. Njagala sale wanaka oli akantu ka Arsenal. En fact salano ku Trouble nyaga ajo leka naka Trouble from Kodurapo to Trouble. Aha. Oli esanyu lyo mwagizi wa maningwa Arsenal agenda kulya cake ngabona. Abantu mwenna wenda biro omupiira cake njirete. Ongola biro gwa manyu leero ne Leeds. Ngenda bawa. Hayende babateeba wenjinonera mu mmotoka. Taga tuteeba aji. Mugenda kulyako. Mpazi bajjebbe bajjo tugaa kulete tumale. Wajjebbe agala kinene. Musajja babatona abo balya. Nirwa chabato batini balya nnyo. Ati emmere ebedda magumba. Olabo yo jebbi. What? Eri yabo fe tujja kulya kano. Muko yaruwa. Ali mukujja. Jebbi zayo keke yange. Mwagimalawo.
Omuwagizi wa Arsenal kwata Jobbi kwata lya so bya Arsenal okubwa keke ne abagizi bamanyi bagiguze abasharo mesa services ebisajja ebirimba biri engulu awo enyo bana basubaru ala ndakula boli nabo birimba buli ebisajja birimba bana ne ayo nabo kya nga balimba atenze nimba abasajja birimba biri awo tebina kya mazima neki keberega bigama namba police nayo birimba tebayo tebina buli kimwe kana ayo nabo kya mukulimba agasajja galimba gali awo atege kunganya buli ajja alimba bulimbi bekola mwaka bina akabwa akabalimbi mbuye gundi interview ofuna omupya zenga bamuwa omulimu basoba mutuuza walina bamuwa akatebe n'otula baba buli kirimbo kye batawulirangako n'oleka bakuwa omulimu kati gwe balimba ki nze nagendawo na mazima meerere ne bangulako tikiti bagula ticket abantu waliwo omwami ali Germany obale kwogera ku ticket yangambye agala gula meza abo basajja abo benjagala abo musajja ali Germany nomanya nti mutambulize ekyeyo unyange mukubirako bannange bamuyita Jona mwami Jona webale nnyo yampereza emitwalo 3 yampadde 3 ngalyeko yange kulika ye China nayo mbudde byo waleeta dirudo uno ali Germany era ngenda kuntwala ali Germany yange kati kota nso tambula mukama wange Jona asuzo otya nasuze bulungi muganda wange tuli wano ku kamera ne Haji Kazibwe kapera akuwulira Haji tata nsanyusa okwogerako naawe mwami Jona oli otya ndi bulungi muzee bangambye nti ogenda gula emmeza n'enkyamuka nnyo sebo nange nagambye enzaani nfunye omukisa ogukuddiza amiina bannange nga neeyanze sajja wangalira Germany era ngenda kugulayo tiketi za kakadde amiina sebo neeyanze akadde kakutte Haji onozigabira oba munazigabira aba Shalom 256 oba kisimanyi aba Shalom 256 abanaku Salomu wasirwa banna aba Shalom 256 bebanaku nedda omuntu abantu babawa anze yampate yanjokeza ekyasa omanyi nti gavumenti bantu bagiwanga obunge gabira abantu ojja gavumenti erina ssente ibeina okuwa tekuba nti omuntu aba tayina mutima munaga gundi kamuweyo akalaba yange teweerabira njagala agulira nga neeyanza mwami Jona Haji musajja mugezi nnyo ayogera ebintu ebyamagezi amiina ya rabbi ate musajja ali respectful awanye ekitiibwa banna nsooka omukulisa Arsenal ejja mutta egenda muttira Arsenal agenda malako emirembe Haji naye kye bagamba nti watakkiriza lwaki ekirungi ky'obubonero obungi batoolako ebusigalawo naye nga bukyali bungi mukaaga mungi mukaaga Manchester alinayo eggolo twogera weekend ejja ne tulaba oba bunaaba mukaaga oba bunaaba mukaaga busobola okusigala obutaano so yaŋŋambye nga nkunoonye nga Haji nje tunoonya table kati omu ku bagagga bange aguze etiketi yoyo Jona neeyanza ege ngenda muwa ennamba yo mujja bba mwogera naye nga ebyavudde mu kapapula kaffe abirabye ate tonabeera online yadde tonaddako kuva Tottenham ate yawangudde omupiira nakirabye eki Tottenham bagera kisalako tumalaawo tukola za apiiru tugudde mu Benfica ngenze mu Galatasaray akozeemu emu ngenze mu Sparta Praha yakugwawedde 0-0 nge bagutandise sente ze poloti gye yatunda empambire kazonna sakwawo era kati ndi mutunda nuwa yange ibannange sente zabwedde banangulako nuwa agigule njagala $225 omuyindi muleketa kumazaawo bibyo njagala kugitunda era bagwawo nga tuddako ennyumba y'eggayaza baba basobola okumpola $10,000 azimpola nteke ku maniyu maniyu Haji ava tuwa katambula tuwadde maniyu n'atuwa 2.5 under ya Barcelona n'Atletico age under 2.5
nange yo anda njiraba okirabye kati maani batukubye ensina wadde era oba osobola okunsikamu omukono sika oyagala mmeka nsika musooka ompeeyo ezinto ate bakuwadde eggulo ate kati era munnanga ayamba omulemu nkwatya ku bufuuka bumbula mpaayo kompa basudde yagamba kati ntunda mmotoka omuyindi anzita basudde yagamba nti oli bw'omutonera ekiwale oludda nti gwe wamanyiiza nsaba ne kkooti munange empa gwe yamakati jonna yammanyiiza jonna munne yammanyiiza wamma kati shalo oli ku kamera ndi ku kamera va ku kamera twogere kubeera mbadde njagala ninane oba onsindikire ku mbadde oba nkuwandikire onsindikire eri information gye mbadde njawo nsindikire kale okira kyegambye antwala Germany guno omwaka gwakutambula ate wenve Germany ate banandoga ate tebajja kundoga mwami Jona wanjiri muganda wange neone yagenda China yakubulya byasubula yava kuno nalinnya ennyonyi nagenda gye yasuubula ebintu yasubira nasubula dirudo neokunoliga ennyonyi ng'onoonya ebintu byakisiru omusajja yali China naye ng'ebintu byasuubuza bagambanga naye ono baga omusajja abadde kyo nalaga ggwanga lyaffe abantu basuubula kontera zangoye ze naleeta dirudo Fako. So, ali awo neba ne wammalamu amaanyi yanga yagenda omuleko ngenda okukebera bwenti ku mukutu gwo dirudo ng'ebintu by'osuubula ne ng'akatonda nabantu bali mu bigula bali mukungulako zidirudo ezo okola kozi obiteekawo display bwe nteekayo bwe display omuntu n'akyama n'alabako banne bonna n'abavaamu n'aweta abantu bagulira ddala era ku Sham 256 njagala bebaza abantu abaguze zidirudo ezo abaguze buno butoyizi buno abantu abasajja bagulira ddala buno buddole bunene babwagadde abagala ka masturbation cup nako wekalina kabasajja kakwata bot kali soft nawa kamatanyalaze natali kamatanyalaze ku 0705 271973 niko lya ddala edduuka ndirina ziri kisatu kula village mall bana emergency product zange Shalom oil ayongera ku size enduka jiwe ngenda ngenda kuteekako masiki ojje ku dduuka lya ntunule ndabe ddala ndwewo ndabe ddala abantu bwajja agamba ayagala ki ate masiki yaki jengwantu okulabe ajo olabe era tujja kulaba interview tuli ku dduuka emabega obuntu bulabika omanyi nti owange ayingidde mu kimansulo edduuka lyange nwana omulimu Shalom mwese service agenda bisabutonde Shalom oyirangera ku size abasajja abamuguza abantu bamuguza nnyo abebweru bambi buli muntu yenna babifuna mu nnaku 2-3 abali ebweru bantu aba feedback banga senga batugamba dda senga tuli bulungi abantu banne mwe bale gula ddagala abe South Africa abe Canada UK abali mu kitundu ky'Abarabu mwe bale nnyo bangulya ko ddala bambi ddagala abagala okwongera ku size abagala money power ng'okoyo kugeya n'obo ine emyaka nkaaga tukutereeza ingini nebanga emyaka nkaaga ng'oyagala ki nkakasa amaanyi gakendeera jjukira buli wokula kolako kyokoze nanti zinki bike amaanyi gakendeera zinki akendera mbiri bamanye ekyatasaani abacha ojja okinoonyereza yafaaki yali pulezidenti kyekyamuta yagenda neyeepika bala eryo bamwavayo gwe omuli sidafe nye sidafe naye nga gyali myaka muvubuka abato tebafa naye myaka kali myaka nkaaga oyagala ki myaka nkaaga balamu basinga okunyumira awo eddagala yaffe teririimu sidafe teririimu sinafe oba byebiki ebyo gwe bateeka muvayagula terirumya omutwe eddagala lyaffe teriziba ennyindo bagula takyali katale alumya omutwe aziba ennyindo babigira biki yeteekawo so 0705 271973 njagala bajjukiza ettaka lya ku keeke lya ku keeke njagala bajjukiza ne estate yaffe no tugiyinawa ntunawo 2 njagala gibajjukiza wano ettaka lya wabigalo tewajja ligula tebajja kukola ki wabigalo inawe eyike wabigalo awo basobodde osobola okujja wabigalo tebagulawo mbu lwaki batya waliwo ki wabbeeyi mukko tetulina babbeeyi ku mukutu nkubira ono omwana tetulina babbeeyi kati oyampadde akakadde Germany walayisi
was not disappearing messages. Ebizubu nno naye alina okugula emmeza nsuubiza okugula emmeza ono. Mukulu Kayemba oli mu America asuza okyasiibye otya? Ndi ku live ne Haji Kazibwe kapo waŋŋamba omugulako emmeza ate nga gwe muntu waffe konze katukubira abagagga baffe. Anamwita Mwami Kayemba ali mu America. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Oli otya Mwami Haji Kazibwe? Ndi bulungi muganange oli otya? Nenze sijja kugula meza yonna lwaki sigulayo tickets just zenjo kugulayo. Tewaba mutawaana. Era oba ekintu okyongeddemu amaanyi. Njakyogera lwayo front page ndaba tetumala waliwo yadda kugamba tugende mu lugogo ogifuule kagogo. Kyalo omusi yagambye. Bawaga. Manyi omuntu bagamba akuwaga amalinnya bw'ogwa akuyita kadduwannema. Ate yakusekerera. Yaseka. Katusooke tujjuzaawo. Esebo. Njagulayo tiketi eza $5,000. Amin. Alhamdulillah Mwami Jona. Jose Kayemba. USA. Ono si America. Ali mu America. Buli gwenkwata ali mu ggwanga. Oyo ali mu America. Radio akubatono etutugatta tulina state yaffe gye twaguze empya. Neyanziza ssebo Mwami Kayemba Jose mu America atugezeko tiketi za $5,000. Ne Shalom. Onyo tukola naye. Ne Mwami Shalom. Mwami Shalom Adadi Kawesa. Austeged. Naye kati ndiengeri gye ndi kyamyando za nkuyitenga Mwami Kawesa. Mwami Kawesi. Mwami Shalom Adadi Kawesa ng'ayita mu Kingdom Estates. Austeged. Yatuyeko estate yawe Vumba. Oluvega yaza busiika awo tawuna kita. Ports 20 zitunda $220 buli emu. Tokiraba. So kati awo. Za kyapa. Ekyapa ekyewedde okusala ekiri wali. Vumba totuuka na zirobwe. Totuuka. Nnyo nnyo. So buli agala ettaka jangu ne Vumba busiika wano. Nina poloti 2 gokka. Buli emu $220. Bas. Kyapa 5 ku 10. Ate wane ebuwambo bo tukozeewo tutya nayo tutandikewo. Wane ebuwambo $224 oluvaga ku university awo. Ku YMCA. Wasigaddewo poloti 8 zokka. Ku lusozi bw'oluti luba lulengera eri. Oyongera university bulungi nnyo era nayo Kingdom Estate ya Mwami Shalom Kawesa Adani. Woli. So agala ettaka 0705 Watnatukira ku show. Watnatukira ku show ya front page nga 12 June. Ngemmeze eweze. Emeze newe eweze naye katugenda sookera mu ticket. Amina. Somere namba eyo. Enamba Mwami Kayemba. Namba Shalom ajajimpa naye engenda jigira wano. Amina so. Enamba ya poloti zebakuba ku Mwami Shalom agimanyi 075 929 bas. Oba 070 207 19 73 mujje tugule ettaka mpola mpola. Bwatyo nno bannaye tugatandika olunaku lwa Jomba kulisaayo. Manya wakanoonyezayo kamu kitundu we katulira wano. Katika sikunga ayomba lwati nakuwadde essimu. Yayombye. Munkwegulako nkwagalako interview. Nagamba bamanyi bye tuyitamu. Mbuyenga tomuwanga. Nga simuwanga. Mbale ekitaawo. Ye emboozi zampa zintwala mu makomera. Zubeda ya mugambe. Mbukateka Jaidi mbukamwita jjajja. Jjajja kamwita jjajja. Yeruhanyeko. So olunaku olwaleero ennaku z'omwezi 13. Mazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka Mwandi Mwenda. Ssaabasajja egy'obuto tukwagaliza amazaalibwa amalungi ag'emyaka 70 egy'ekitiibwa. Mukama ayongera okukukuuma. Oyongera okulamula Obuganda ng'otudde ku Namulondo. So twagaliza Ssaabasajja Kabaka wa Buganda amazaalibwa g'emyaka 71 egy'obuto naye Kabaka ono wa byafaayo. Ejo ne emyaka yagituuseeko yasinza okulwa ku Namulondo byonna kugera kwa Mungu. Era Mungu amugemerera 71 kujali na jaji muongeri. Yasinza okulwa naye nga
atukulembedde bulungi alamudde bulungi Ssaabasajja Kabaka. So ngafa wa Shalom 256 twagaliza Ssaabasajja Kabaka muwenda mukubye w'okubiri amazaalibwa agessanyu amalungi ennyo ddala. Era mbufu emu waliwo faani waffe ali obweru akulaba nnyo bamuyita Sewanyana Jania. Sewanyana. Omutani we yadde birthday ye jjo. Naye tukwagaliza amazaalibwa amalungi. Mutabani wa Sewanyana yadde mazaalibwa. Yabadde mazaalibwa. So si Sewanyana. Awabula mutabani we. Ali obweru ne gabadde mazaalibwa mpola mpola. Ajo tujidde olunaku olwaleero. Ku Lwakutaano lwa wiiki eno. Manyiza mpuzanyo programu z'ebyobufuzi n'oluzungu. Ku KFM bakyaziza Oweekitiibwa Norbert Mao. Ng'ayogerako ku bigenda maaso mu ggwanga. Navayo n'ategeeza n'agamba bambuza ku ky'okuva mu NUP. Agamba ekyakuva mu ki? Mu NUP. Ani? Oweekitiibwa Mpuuga simu. Mmanyi nti Mao ate yagibeera muddi. Okugamba Oweekitiibwa kugamba nti olumu sibaawo. Mpuuga. N'agamba ekyamugyo incompetent leaders nawe example ya Mufumbiro n'akulira ekibiina kya NUP. N'agamba incompetent baamulwana nnyo nga baagala okulaba nga afuluma kubanga yali mugezi nnyo nga jakyo njatwalamu ekibiina ate bo tebagyagala. Ekirungi n'akola ekibiina. Aga kikola agenda kiwa amaanyi gamba nti ekisinga. So tagenda kikola yakikola. Akiwa amaanyi. Era nga mugezi nnyo. Era ekitabuusibwa. Kitambula kitya. Jeefu. Eri mutalaga mu bantu. Mu kulonda okuwedde badde etya. Era ali etalaga mu bantu. Kale tuginiza kubeera si. Jeefu. Kwero si wano. Kwe kulonda okusigaddeyo kati. Ayinza okuyoola. Tetuganye. Omanyi? Waliwo abantu ku kyalo nga bakagezemu nnyo. Ne babeera oko nga bagezi. Era gurupu y'abantu abagezi ennyo bakagezemu nnyo bagenya nnyo abantu abafunye ssente. Bageya nnyo? Oyo tajazze wangaaza. Batuula kakukulu. Babeera ku ludaawo? Tajazze wangaaza. Esya zinza n'okubaawo ezo. Sizize. Ezo sizize. Mpaka ekkooti lwe zikutuka ne zivaamu pamba munomo. Mayi kooti bayina baziteekamu pamba. Kooti ebaamu pamba? Muno munugune. Nga waaki? Nga waaki? Anti muno muba tomanyi kooti muno muba munywera mubanga empagi. Zonna zivaamu pamba nezipambala zonna? Oba ezedde? Tuleka fe yayimba nti ne kooti pamba botali muddiza mu matu ebyeyulika n'avaamu tayakufuumuka. Naye nga gwe bw'ogamba abantu nti ono tasobola. Kati Oweekitiibwa baba yayogedde bw'atyo. Kati bikyali byakwogera. Bw'okolanga ekintu ne bakulwanyisa mu kiri n'okola ekikyo. Okulaga abantu nti kyobaddemu kibadde si bagezi. Kola kino kitutumuke. Kibe kyakabi. Kola bikolwa toyogera. Segedde bulungi. G'okola bikolwa. Ne bagamba nti twali twasuba omusajja. Omugezi bw'ati. Abagezi wala bye bakoze. Ne bw'otandika byogera ate nga wakola ekibiina. Ndaba kiba kituufu. Tekiba kituufu. Kati bamwagalamu bikolwa. Amagezi gali ge yali ayagala okuleeta mu Nuupu. Ayina gakuŋŋaanyiza wali. Ne gatutumula pate. Ekirungi kati ne Kyagulanyi taliiwo. Obudde buno omusajja ali kudduka. Kati wano wookolera amagezi gonna. Nadda nga naye n'omununula. Ono omukulembeze n'omuggyako. Kano kujjanga ekintu wakikwata mudde ekintu. Si kujja naye abiwulira buzi nti Mpuuga awangudde. Awambye. Mpuuga? Nga Kyagulanyi yawulira. Nti owaayo okyali eyo naye ekiri eno. Awangudde. Byonna bye baali basuubira Kyagulanyi byatakola mu ffumbiro bye yabalemesa. Kati babikole. Neewuunya okugamba mbu ate ne Mwanga Kivumbi yali alwana Mpuuga. Abaganda n'Abaganda. Ekirungi ne yali amulwana naye ali mu kkomera kwegamba ali kaweweevu.
Mwami Kyagulanyi ali mu buwaŋŋanguse. Mufumbira ali mu kkomera. Mukomera Mwami Muwanga Kivumbi ali mu ki? Ali mu kkomera. Sibe yayogeddeko bali bamulemesa. Bayayogedde basatu abo. Bonna tebaliiwo. Olabye omukisa gw'alina okuddukanya obulungi ekibira tekiriko yadde omuziziko. Ekya DF. Kwa buli yandi buli bwe kimaze. Si kyekyo. Mwenjoga beto nga balowooza nti oba butayagala kibiina kiri. Ffenna twagala kununulibwa. All of us. Kati omununuzi naawe wooli obwewadde tununule. Tetuliiko nti ono yatununula. Bwe mba munoonya okulya emmere temunoonya ani afumbye. Mwagala mmere eyidde. Nti eyidde. Kakati abaali bamulemesa, omu ali mu kkomera, ababiri bali mu makomera, omu ali mu buwaŋŋanguse. Kati kiki ekigaanyi okutapate lwaki tetinta. Ate olumbi kalubamu kukonga walaba ebya Nobert Mao yadde amanya ali kaweweevu naye ebintu byamutabuseeko ate Mao ki ekyamutabuseeko? Amagala mwana mujjana nnyina. Ate omujjana nnyina abeera minisita. Yakyogedde yatakimanyi. Oli oyo omwogerako minisita. Ono muli naye. Mutabani wa Bart. Mpale kika ki? Your first born. Seze ziriko. Bart wakuza alina omwana ali myaka 6. So ku abaana batunga bambala ebi. Empale zeze ziriko. Empale zeze ziriko. Oba kasiraamu nnyo. Mutabani. Bosiraamu bwe bukutemeza empale buti. Nga mutabulike. Sunna Nobert Mao ne Kadaga. Nobert Mao ne Kadaga. President yakawanga mudde. Nobert Mao ali batunkana Anita Mongo. Mama Kadaga muveeko. Yewo mulira. Anti president yakawumudde ekyankwanzi n'agamba bye twatwogeddeko si yankomeredde ku kya speaker. Enyale mkoka sejo okusalawo. Anita Mongo agenda kudda ku speaker. Naye nga tebagala muyisa mu kaweweevu. Alina byateekwa okulayira. Bakulayiza todiva buvyeri n'ogenda. Kino ekyo ndikyenenyeza sikyakiddamu. Nekyo sikyakiddamu. Obadde otabuse? Oddamu okulaga amayumba mu kamera. Mpulidde bulungi. Oddamu ogira bwotyo. Nito si birungi Anita. Kikiba mwagaza kyokka. Baagala mulayiza. Leverage. Babenga bamwine bamukwasisa. Tosuubire ntagenda kuba speaker. Tegeza just bamuletsa bamuteekako wana akazito bakukyekingemu byobadde obusobisobi bwokola okakkane. Toddamu okutuukira mu nduulu ezeki. Ojjawo nogze. Ngenda kujja nga mpola nja kuyitanga mu manju. Toddamu ogira bwotya nanda twagala kintu ekyo. Kyekyoka naye tolowooza nti waliwo embiranye eriwo. Mwapozi ngata nakuva muntu agenda kwesimbawo ku bwagondi kwa speaker. Kati okujja mu position okwesimbawo ku bwa speaker nga bw'obiraba bwe biri kuba kutuusa mukolo. Temuwera na 10. Tulinawo amaanyi nga twetadde kuba na ababiri. Anti temuwera 10 bali mu binamu. Kati gosuubira results ki? We can influence other members. Nkugambye kuba kutuusa mukolo. Kibanga bw'olya nti omuwalimu yeesimbyewo okutwala obwa kyamani bw'abatamiivu era tosobola. Era tebakuwa. Omuwalimu yakoze eki? Yeesimbyewo ku bwa kyamani bw'abatamiivu tosobola kubutwala. Oba tosobola kuba. Balonda munnaabwe. Ate abalonda bagge batamiivu be balonda. Ate gw'oli toba nayo. Toba nayo. Otegedde. Kakati bino omuntu w'opposition okwesimba kuwa speaker just kutuusa mukolo. Ceremony yo. Neto tolina kyokyo. Omwami gwe baleese mu kooti ono yatta abaana b'eggaba bakoze public court. Tebikyalina kye biyamba. Nze saga simanyi ekibonerezo kigenda mujjaamu nze.
sikiraba simanyi kibonerezo kigenda kumujjaamu munsi sikirabamu amayisa nze ngamba bugambi Mungu agumye asibe bazadde b'abaana be ekimyu abanyweze mu mitima naye siraba kibonerezo sikiraba ekisaana omusajja oyo bese omusakala omuyita na bulungi omuyita omwami oyo si mwami omusajja ate mwami wani wamuluka oyo musajja gamba omutemu okero nireka muyitanga omwami mpulira omudeeto okwennyamira gamba nti omutemu eyatta abaana nigwe rogo omwami eyatta abaana waliwo omwami asobola okutta abaana abamu basanyufu bagenda muleeta mu kkooti ate abaala banyiivu ng'abakulya LDC mwami Sema Kajage bayanguyi bapapizza bakipapizza nnyo abadde aga bakole batya bagobe balindeko kuki bapapizza nnyo omusango gugira nno kireeta mu public waliwo battira abaana abazadde amutalina kuhiiringa ate bamukomya mukyalo eyo edda abantu baalamulanga omusana bwe gwayakanga ennyo ku kyalo nga wakakigendako gwe musenze omupya waliwo namula gye baalamulangamu ye yali esaana ku mutemu oyo batyo ekyalo ekoze mwabeera mu kyalo enkuba neebole emyezi 2-3 ng'oli mpya ku kyalo musenze mujja siya wawulyanga kyalo nga kituuse nabaze kukunyika ate Katonda alina engeri gyakola ebintu ebyo bitaliimu alina Katonda bwakola munne yagenda wabeekoolonga etonnya bamukwatanga ne bamunyikayo mu luzzi ne bamusitula mbu yaloga enkuba agenda vayo bwaki n'etonnya waddanga mubaana bo ng'otobye mwabonyabonyanga abantu kakati simanyiiwo kikubagizo kyonna simanyiiwo kibayinza kukola mutemu oyo kikakkanyansa eno mitima wabula bamukole kye baagala ffe nze ndaba nabirekera Katonda obwana bwa myaka 2 obwagaza ki era nga kakunyiizizza ki waluganda Shalom yanyiiza naye omwana oyo nga yakola ki nova kano n'okwata kali nova kali n'oddaka kati essomero nga lirudda abakuma ku ssomero siyinza birowooza bwe nti omwami Shalom teriyo ssomero likera ne ligamba mbu twagala otuttira abaana baffe nakyembulambw waliwo n'obulagaja from both parties agi bannange abaana nga kuliko ekikomera nga bali wali bazannya netweza kufunawo kirowoozo kyonna nti waliwo agenda okulinnya ajjatta abaana oba agenda okuveera ate ng'ojjeze mu bazadde natta asooka n'owokubiri ate obwana obuto buleekaana ekiso kimu mu bulaga ate kasobola okuleekaana ate n'akaliwayo tekayinza kugaa nti babano batutta era tekava weekali nga battono kati essomero nalyo olisaasira ekituufu kyabatuukako omwana newo bamuttirawo ewaka Mungu ng'atuusizza mwami Shalom omwana ne bandibadde waka yabajja ku lubalaza awo ne bamusalako omutwe ng'oli mu nju olaba TV nga gomaye bulungi nti kasaali mu kikomera munda ali safe ate ali ne banne nze siina gwe nnenya naye sinenya ssomero sinenya bazadde baleeta baana kubakuumira awo nga bamuwulya omwana ow'emyaka 2 omwejjako otya emirimu gy'ennaku zino gyakaweereege nabaffe bali musoma ku myaka ebyo gyakaweereege kakati omuzadde bami naye tali yejjako mwana we nga ayagala Shalom n'agamba nti omwana wesiisiibe naye naye ate mulina obbanoonyeza obulamu obulungi kwata swazunga naye tetujja kutambula naye taata akola maama akola era we bateeka bawaayo ssente empitirivu si wabwereere olweggulo nanoona omwana we nga nnyuse ate n'abasomesa bw'obeera ennyo n'abaana okuba okikoledde emyaka mingi omanyiira bwe basiiba n'otakiteekawo nti otuule wali nga bazannya gwe kasoosi b'ekikomera obwo obwana obw'emyaka 2 tekuli kayinza kutuusa kukannako buzibu nti nno buli mu kulwana bwerumye bwana buto naye Katonda bagatalamula tagera kibi nyenze nsaba agumye bazadde b'abaana abo
n'omutemu oyo afuuke ekyokulabira kuba omutemu oyo takyalumwa mwami Shalom. Nenjagala batemu banne abayina ekirowoozo bw'ekityo ky'okutemula bafune ekyokulabirako. Kibadde kyetaaga akalabba k'olwatu. Ak'olwatu Haji esika n'akalabba nga tetulaba ak'olwatu. bafune bakateeka ku State Bino Square. byemulowooza mbu simanya omufumu mumazeeko eddembe lye naye yali malako abantu abalala yatta abaana omufa gwebweko eddembe. Akalabba nga kalwatu ate bakakwata evidiyo enfa gy'afaamu ng'ensi yonna eraba n'endaajana yonna tukakwata evidiyo bakapositinge. Buli omu akyege nti ekyo kintu kibi kye yakola n'omutemu omulala alabireko nti wona ogenda ottemula. Tufuneyo ku vidiyo eyesittaza bakapanga bateekeko kalabula bwe olina omutima omunafu tolaba. Abalina emigumu tuzanye nga bamutuga nga alaaja naati. akankana affe. Nze mbadde njagala ate akalabba teketa akana akatta amangu. Asaana akalabba mpuya baga bakwata mu bulago. Akaitaaga kukwata magulu. Kasoke mutuga magulu abeere nga yeewunzise wati ate asobola okusiibawo ennaku ebbiri. Haji amusaba kujaganya mu mutwe. Anti kyetunoonya kyetwagala anti ebitongole ebirwanirira eddembe lyantu lijja kujja biveeyo. Eddembe ly'abatemu lyo sirimanyi libalwanirira. Kitwagala kitongole kirwana eddembe ly'abatemu bagwo kimanyiyo. Kati kyekiba kiri twagala bakalabba kakwate magulu kamuwunzike. Oba amalawo nnaku nnya paka oli lwalijja omusawo kakase nti akaze nti afudde. Ate nga vidiyo zitambula ebyomutemu biranze waggulu annyogoze. Haji okola n'emitwe ebyomutemu biranze waggulu annyogoze. Bagambe naye waggulu akyayo kyatugayo tumulinde. Kati aliko kikuba mukono kikuba matu kati. Entunnunsi z'eno kati zo zizikidde. Mpola ng'ate ka vidiyo we babutuwa buli step we batuuka abasobola okubaawo bo nga weebali abakyenda emikono gyaweddemu dda abasaakanyanga bo gye bali basobola okugenda. Kuba kyekyetaagisa kati tukole tutya okulaga abalala nti ekikolwa ekyo kyali kibi nnyo. Ensi ekola eki? Ensi eno ogyaba mwami Shalom muno yeetaaga ate amateeka ne gatakola olumu. Amateeka olumu abantu bageesigamako kyova olaba omuntu asobola okukola ekintu oba n'asimba omuntu ekiso nadduka n'akyama ku poliisi n'agamba osinzigalira. Aleeta emisinde mugule ewaabo bajja kikinva kutta muntu. Ne bajja nga bamugoba bano ne batunuzaayo emmundu ne bakuba amasasi oluusi ne battiramu n'omulala kubazze baleekaana. Naye ng'ono amaze okukola ki? Okutta omuntu ayingidde akaduuko ali seefu ye. Ekintu ky'okutta ekyo kyagala omuntu akalabba tekeetaaga ngeri yakutta kuba akalabba omugwa bigukwata olumu osobola obutamanya nti olina mu kufa. Okankanamu ebiri ng'ofudde. Naye kyagala akalabba kamukwata amagulu kamuwanike. Abeeraawo abantu badde ku mirimu gyabwe. Sikulimba onoonya gwe mukulowooza ddala ki ekimusaana? bamusibe mayisa aleme kufa kuba ajiraba okufa si kibonerezo. Abeere ku mmere y'abantu ng'alya tumusasule omusolo nga bw'ali akawunga n'ekijanjaalo. Gomanyi ne mukomera kalya bekatta baali tebalya mmere abaana baali tebaliragala bulamu menti kalya eri kalya n'okunaaba nakwatira akola kamukula ntonaabi. Kati njaga kubuuza kati alina abamukyalira famire gye bamukyali nze mbanzize kukola ki? Kati ne baba mwana wange mbagamba njagala ani? Nzize kulaba omwana wange muleeteddeyo ne ku bintu ne kasukaali kasabuunyi k'okunaaba kageisa nzize mpubakako kakaganda sisobola naawe zisobola tekisoboka. Haji nno munnange omuzadde yagenda wali era bamukyalira. Tosuzanga mutemu ola ne bwoba ozadde mwana n'akoononekako nga mubbi bw'ayingiramu ng'ate babba abatemula muleke bamutte. Obulumi bw'omwana Haji obulimi omwana ng'atuusa ku bali batta si baana b'abantu.
nze waliwo awo omusajja twayotanga naye sijja mmogera linnya nga tuwulira nti abba pikipiki lumu waliwo omwami musirikale namugaa gundi bagambye obba pikipiki naye obulamu bukendedde buli mu lusuubo lumu bayagibbeeyo oludda Wasman Nassan bajjanga baba yalimu pikipiki yalimu truck aba aweta kusala amalodi nga enduulu evuga ne bamutta baasi zaava ez'okugenda okuziika Makindi ennya nasigalawo awo tewaziika nababuuza eri mugambye muzze kukola ki kuziika ate oli gwe bagambye nti nno yakatta bayitirivu sigendayo mbufe tubate mikwano gy'omutemu Shalom nze ne bw'oyonooneka lwaleero ne bwekimanya kati nti Shalom mwajja ssente atta abantu toddamu kundaba obulamu bw'omuntu kikulu nnyo kubanga nawe kennyini oyagala bulamu bw'olwana obeewo kale omuntu mubuzebuze omunyage waliwo yanzibako essimu nankuba kyekyasinga okunnuma awo naggulwawo nga ddayo byese teriyo kintu kibi nga muntu abbisa maanyi wali ababbisa obwongo nga bano abasumba abasumba babbisa bwongo bajja kusiba ate nnimbye babbaani TV yaffe bajjako kufuya mugire ogenda tutawanya ku makomera nkubuulira abasumba babbi naawe aji bajja kuwaabira TV eri mannya ga gundi gagwa ate ffe tulina okuyamba tuzizze kusimaka ku gundi ate bandiga ku mateeka gavumenti gesa bayemeddwa okuyisa etteeka gamba nti abasumba bafuna ssente mu lukujjukujju kale bagezigezi era babbanze omubbi abamugezigezi bafuna ssente mu lukujjukujju era ebirabo byogera lumu bijja kukutwaza banze kumera eruzira jjukira abantu boyogerako bakusinga amaanyi bagamba akusinga kubya gw'okutte naye twetaaga etteeka erifuga abalokole abasumba b'abalokole kale oba enzikiriza si basumba abalokole bokka abantu abasinga abakulu mu nzikiriza bakifuula bizinesi kisusse abagendayo okusaba mmwe mubeera abali ku Katonda gwasaba kikugamba dda nti abalokole bano bola bakutte Bayibuli abakeera abagenda mu kyaki balokole ddala era banoonya Katonda naye gye bagenda onnoonya Katonda bali bizinesi yaabwe mmwe abakeera mmwe bizinesi y'abali ate si ddiini emu n'endala gwe zonna toziwulya mu makooti ttaka ly'egindi balitutte ekyobugaga ky'abasiraamu eky'abakatuliki egindi bakitunda abakitunda sono sabakristu w'oku kyalo abanene kati leka kulumiriza nzikiriza abantu bwe bamutuusa mu kifo ekiriwo ewakuŋŋaanira ssente akifuula bizinesi ye era nga bwemubuuza bizinesi agamba nti bajja kanninda olweggulo ndabe kye banaba bakuŋŋaanyizzaawo tulyemu ke tulya kati waliwo abasiraamu abantama abo bajja ne bajja mu mizikiti oluusi mufunye sheeka mupya tulina omugenyi wano nasoma bulungi kutuba n'agimala n'asaaza lwakutaano olya n'ayimuka nabadde ebusoga eyo bakozesa nnyo ebusoga eyo ate no tebamanyi nti abantu b'ebusoga basiraamu nnyo ne Kulaani baza ne nnyingira mu muzikiti nasaazisiza nasaalidde mu muzikiti gw'egindi omusajja yennyini ate seeka ng'ate yatamanyi kusoma Kulaani ne mmuza ku bbayi ne mubuuza ki naga tetulina Kulaani wano twetaaga Kulaani tulina omusomesa ava gindi twetaaga Kulaani 10 kale n'olwekyo basiraamu abeesobola Kulaani ya mitwalo 4 njagala basiraamu 10 awunzika atutte emitwalo aga nitalina gy'atwala Kulaani babbirawo aba agenzeka era ayitira wali ng'agula ekyennyanja enkota y'ettooke semutundu ebintu ebyo bwebityo bwe bannange era kati ngenda kusala amagezi ngenda gula Kulaani nziteeke mu mmotoka buli agala atagawo Kulaani y'ebusoga ng'ojjayo Kulaani namugamba eyange yiino twagala kuliibwako kantu
abasirama basusa babawoza simanya nadde busoga betaga kulani 2 basirama besobola muimuka 2 mumpe buli omwe emitwalo 4 agena n'emitwalo 8 omanye empeere eri awo tayina gyatwa kyokka oli mumanyi oli mukulimba yahe lwaki olimbira mu bulumi bw'abantu. Twalina pastor kati agenda Canada ali muyimbi wa amaanyi nga pastor afaawe ekisaasi naye mala okusaba nga sant pastor ajja mazo wa ekimu eky'ekumi ez'okuzimba nga baga kati kana akabbo ka mbizi ya musumba musumba ali ku mbizi Are serious? Abasabirako ekisaasa ku church y'omusumba ogwana guyigidde kusima kusande n'okulimba banna wallahi ndayira genda obuuze ngagamba kabboka Judith Abiri ayine kanisa ekisaasa yasabirangayo nga wetumala okuŋŋaanya kiweebwe nga bagamba kana akabbo ya mbizi ya musumba leero sande musumba nnyo okulya ku mbizi omulala omusumba abeera Masaka ava Masaka asabisa ne wapasa Kiganda bamuyita toyogera amannya g'abantu gwe sirimba nyiga nasabira Salongo Ntale abalokole abagenze mu manyi Salongo Ntale kasita malo sangmanzo zikuŋŋaanya yasembayo ngajja mpita mu Lwera nalo nga nyofuna Ssemutundu muleteza Ssemutundu wano kugere bya nabbi bimenyuga bya serious yati kati nyankubulye mwami Shalom atoyo mwagadde nnyo nze njagala Salongo Ntale njagala senga tubuzaabuziza yagambirawo tubulire Ssemutundu wa Nalongo Ssemutundu agamba mpita mu Lwera kati nawe awaayo kiredo ogulira oli Ssemutundu enombizi ya musumba netombuzaabuza tonimba mbukulani tuga kuyamba ate atogenda zitwala leo yagala sente mu TV yaffe bagigyeko kumbe agala kuzimba wuwo bagyeko yani bagyeko TV agala bukadde 10 bajazisonda abantu bolaba omuntu yenna ngo omulaze nti nno wayo mu kkubo lya Katonda abantu bawaaya abantu bakkiriza bantu baagala Katonda balina ennyonta bannaffe abakulembeze eno waggulu mu madiini ate bo tebali Katonda balinga bakyalo oba omwagala ebyaddala nga ye abalabirala abalakagaani ate okwana tewali awuli ogwagamba mbu abasajja banoonya ssente kulabya abakazi baabwe mbu ate abakazi banoonya ssente kwawukana na basajja bwe kiri abo omwana ono omugezi teyalimba bo banoonya ssente baawukane n'abasajja kyokka gwe oyagala ozifune olabirire mukyala wo komba oli azinoonya kyokka yagamba kasita nzifuna bwenti twawukana nva ku gusajja kati n'ogamba banna aja obufumbo kitokota abafumbo wabye Burunoke Kigundu n'omukyala Vanessa yakaze eki mukyala we Bruno yawasa yawasa bulijjo mpulya wagata ina mukazi twaje ategeeza Bruno wawasa yawasa teyawasa n'omukyala gwe yazaala ate aba mukazi wo si mukyala we abeera naye nedda ate teza mulimu n'abalina bakyala sokoleke aje otegeeza ki omuntu gwe otabeera mukyala wange aba maama w'omwana wo endoza kati gomanyo nyina abakazi 2 bulijjo manyo nyina abakyala 2 mbamayi gwe mba nazaalamu aba mukyala wange ndoza bwafumbira ogenda n'okola olutalo mukyala wange kuba mulinyamu omwana weebale gadi aja akoleese kapya si kapya oyo si mukyala wo maama w'omwana wo era abantu bangi baweza n'abaana 12 nga tebalina mukazi n'omu nga bonna bamulema ng'alina bubeezi baana ninga si bbaabwe ne buwofa tebayinzaga nti abadde ayina abakazi abakyala bwe bati era bagamba abadde musajja muwuulu nga olusona abaana asukka 8 kati Bulunu simukimanyako nti yawasa mwe alina omukyala gwe yazaalamu omukyala agamba Bulunu ayamba abantu abalala naye ye tayamba mwana yagana omugulira akagaali nekyembuuza lwaki abakyala betwazaalamu abaana bw'olengera bbaawe afunye waayiyiza omwana wa afune kaalisigaza mu nsi ate ofuba nnyo okwonoone Bulunu apanze ekintu kikitambula abamuwayo bamuwa talina gwakaka kakati ono ate eyazaalayo omwana afuba alage Bulunu nti mubi kyokka Bulunu mu byakola kuliko percentage y'omwana ono baamwagala oba tamwagala kati okukutegeera kw'omunguuba nze kunneewuunyisa
Kati amawuli ago gawa abantu gamuyambira wa agafuna muki nodda ku mukutu nga bavuma bbaawo naye n'obaako ku live tulabanga Denge je kigambo kinene nedda Denge Vanessa Denge dyennyini kati oyinza kudde nedda kankubuulire mwami Shalom omuntu yenna ng'omuzaddemu omwana bw'olabanga ayina akalungi kafunye kusanyuka kusanyuka manya omwana ng'agenda kusoma yazzeeko naga ntaweerera mwana amuweerera kakati fees zinaavaawo nga atoli mukonoona byakola zinaavaawo kati ate akomewo omwaka ogujja nga atuulira batamuwa fees omwana bw'atudde ate nga gwe wayonoona omulimu gwakola munono si gumusa ebiringa erajja anti mufu yeddeko alowooze nti nno future y'omwana we gyoyonoona kyakuba toyinza kwonoona mirimu gya musajja n'ayagala mwana wo nakyogedde manze banjogeza kikyamu ne obanga okola kiraamo oyo gowanga mu lusaalu nneme mugobe ate oba nyina yayonoonanga byokola oyogedde aji akambe ekibanja gye kikoma omukyalo ono akusumbwa ng'omuzaddemu omwana bw'oba ogaba mu kiraamu muwe mu lusaalu yasemba emmanga nneme mugobe aleme sigazaawo kantu konna mu mayuuni gy'omugayo yeewuwe kubanga nyina yayonoonanga byokola opanga kino azimbulula ozimba kino akijjawo kakati Bulunu mwana muto apanze panza ayiiya obulamu yafuna basale omwana asomera ku basale basasulaka mu kitundu kati ng'oyo omuzannyirako kati ayagala kimbwaka kati waweerayo akamu ekitundu naawe nnyina naawe oli mwana kale naawe akagaali oba teyakagula gwe kagule ye yagula kyoyo tewali Vanessa akagaali naawe kagule gwe tokola oliwo kutunuulira bitakoleddwa gwe oliwo complaininga ati ffe twakusutira nti awo bonyoka n'aganye kange niye timumwana ku ssomero n'abalekawo kati ng'oyogoyoga kati yazaala mwana kufuna bibonerezo nze nno omuntu antakula ne mutwala mu bonna basome ate onvunaana kyabatasoma aba asoma mukasuka eggomba Church of Uganda Primary School ssomero lya 8 kati ogenda owaabe nkubuuza oba yakutaataakanya nteekateeka za gavumenti ati kati okole ki kati omwana oyo Bulunu muto mulenzi muto eyandibadde talina buvunaanyizibwa naye ayina obuvunaanyizibwa eri omwana we asomera walungi oli mukukaayana ku mawulire bwe bataaguze kagaali kati eyo nsonga kijoowa bonna bavuga obugaali ate ng'omusajja bwe waayo nze abakazi kyenda kibasinga okulwanako fees omwana oyo abeera nani abeera ne Vanessa ne maama we kyennandibadde mpuli ayogerako singa agamba nti teyampadde ssente za ddwaliro tabyogera ebyo naye omukazi nawe byeweerwanangako ng'akakagaali osobola okukagula obugoye bw'omwana si bwa ssente nnyingi obwo tebukuwaabya mu mawulire ojja kuwoggana obwo omuntu obugoye buva ku nnusu 3,000 15,000 kuba n'ababaavu bambala nze nzira akanya nsanga obugatto bwajjeje ng'ate buno yabugjewa nga bamugulidde obugatto sugula ngatto za omwana si wo bw'omuwammwe babiri nigwe oyinza okugenda nga mawulire oyo n'omulimu gw'omusajja gwe wazaalamu omulimu gwatatawo omwana wo nga gwe gw'otanga golowooza oli ku buwanguzi kati kokwawukana n'abakazi nga bakyakwagala kati omukazi ayagala omulenzi akyagala Bulunoke ate atamwagala kati omuliko ki omwana amuweeyo omwana amujjanjaba omwagaza ki kati namwe nemubeerawo pulogulamu neetambula nga omwana bw'ataavuze kati ebyo abantu bayinza obbiwuliriza omwana teyavuze bannaye siganyeyo mwe basinga omumaaza naye nammwe mulabeemu ensonga eyo mwe munnammwe okumanya abaswaza okumanya ng'omukyalo oyo yabaswazizza nnyo ng'omukyalo akeera agamba omwana wange teyafunye kagaali nga muwulirizeeyo ensonga tugasukano aji ndowooza kwefaafiira kwani bannaye mbategeeza anti natandise rehearsals ozikolerawa makindi awo ekivulu kyagwa mukaaga twagala ebintu ebiri mu pulogulamu ntandise leero rehearsals naku 6 neddaaki ziba nnyingi bategeeza ennaku z'omwezi nga 12 mwezi gwa 6
seba avuga concert wano ku float page na Masuba abangula ko table esimu eri 0754 64 18 75 nze kenyini netuukira etikiti ziri ewa mwami Semakula ku Papazi Sport ya Makindye ekyandye mwe ewa Jaluna weziri ku Momope nyega star 165 star 20 as otambule fe tuli 14 otambule tola kyagulabawo kigambo kazibwe kapo seba avuga concert mwenna njagala banna tuyambagane abaana bana banga bali ku TikTok mwongere omuliro bakuma muri ogubumbujje ate abantu mbabulye kamomo pe betugula tikiti nokuziragira abantu weziri mpola so tugasiko nako lwa leero musule bulungi mweraba.